Father Deusdedit Sekabira amyuka bwana mukulu w'ekigo Kyebumangi e Kalangala gono yabuzibwawo gye buvuddeko ab'ebyokwerinda kyaddaaki kyasimbiddwa mu kaguli ka kkooti e Masaka n'asomebwa omusango gw'okufuna ssente nga talambise makubo gaazo amatuufu kiyite money laundering. Omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka Abdallah Kaiza asomedde Father Sekabira omusango ogw'okufuna ssente kyokka nga tezirambikiddwa bulungi gye ziva ne kizikola. Oludda oluwaabi lugamba nti Father Sekabira ne banne abakyanoonyezebwa wakati w'omwaka 2023 n'okutuuka mu mwaka 2025 bafuna obukadde bwa siringi 5 ezayita mu bbanka ya Centenary e Masaka eziteebereza okuba nti zaali zakweyambisibwa mu bumenyi bw'amateeka. Ontakkiriziddwako kubaako kyayogera kuba omusango ogumuvunaanibwa gwa Naggomola oguwulirwa kkooti eya waggulu bw'atyo n'amusindika mu nkomyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa January omwaka ogujja 2026. Money laundering, contrary section 3B, this offence is triable by High Court and in the Anti-Corruption Court. So it will be transferred to the High Court for trial. Mukwogera kwe munnamateeka w'essaza ly'e Masaka Alexander Lule ategeezezza nti bagenda kuteekayo okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa mu kkooti Father Sekabira aleme kuliira Ssekukkulu mu kkomera. So batuwadde olunaku olw'okkomawo 21 January neffe tetujja kulinda lunaku olwo era kati ku ssaawa eno tugenda kukola application ya bail tulabe nga tugenda mu High Court omuntu waffe bamuwe bail. Ono era ataddemu okusaba kwabwe omuntu waabwe afuna obujjanjabi ate n'oludda oluwaabi lubawe ebinnonogo by'empaaba kibasobose okwekenneenya obujulize. Omuntu waffe tumulabyeko of course mulwadde kuba abadde mu kaduukulu okumala wiiki 3 naye kyekyo tusabye ekitongole ky'amakomera kimutwale mu ddwaliro ekiragiro omulamuzi kyatuwadde kati tulinze n'abamuvunaana ye state oba gavumenti etuwa obujulizi bwe bamuyinako omuntu waffe nabo gye butuyamba okutegeka ate okuwoza omusango ogwo. Wabaganda ba Father Sekabira okuli Matovu Andrew Kabula Soke ne Kiza Rosias balina bye balambuludde. Omuntu waffe aleeteddwa mu kkooti olwaleero newankubadde nga tebinnaggwa naye emisango gye twali bali bamutaddeko egy'emmundu tegiriiwo gyavuddewo. Saba gavumenti kati Father bamutaddeko omusango gwa money laundering ssente zonna zina accountabilities tutubuulira mu kkooti wonna zizimbye amasomero zirabirira abaana era n'ebintu ebikoleddwa weebiri. Kati tubasaba bakulu mwenna bekikwatako Father afune eddembe lye tibakole okunoonyereza okutuufu ola nti Father afuna amazima. Joseph Seruwoza ne Bettina Mawanda BBS Telefina. Ali mu kwogera n'omuntu ku ssimu ne mbagamba mulaba akanyambere ke mbadde mugenda okuleeta awo singa Father bamuwambidde awo. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Father naye naddukira mu kkooti neekwata Magi ne bamuggalira wiiki 2 yazimala mu prison ne bamweyimirira ne bamugaana okuddamu okulinnya ku ssomero kuno paka ng'omusango guwedde. Magi tiyadda waka kwebaka n'atandika okufumba n'abayaaye bano betuyina mu gavumenti ya pulezidenti abayaaye abafere paka lwe baakutte Father ne bamujwetekako emisango gye bamujwetekako naye nga Sekabira talina kyamanyi ku bintu byonna bye bamujweteseeko. Kanaaluzaala w'ebizibu aliwa ali ku ssomero. Abantu mwenna abaali bayambiddwa ku Father Sekabira muveeyo mwogere Father Sekabira yaani era obusente bwabadde abujja mu bazungu abadde abukozesa atya okuyamba abaana abanaku. Essomero lino si lya Magi era Magi ne bw'otta Sekabira tojja kulitwala kuba essomero lino abajamani baalizimbira abaana banaku. Naffe abaazimbirwa essomero lino tujja kulwana bwezimbiro okulaba nga tukulemesa okutwala essomero lino. Mbalamusiza bannayuganda bannange mwenna kati twabalaga eri essomero lya Pulifiti gye lyatandikira mu galagi ow'omukulu Nkunyingi. Kati bwe lyava eyo ne lijja ku kyalo kino bakiyita Kiyanja Mukungwe. Eno ye geeti y'essomero lye bayita Pulifiti erista Father. Eno ye Kanaaluzaala y'ensonga yonna. Abantu bawudde mwogera ebigambo bingi naye ensonga enkulu yeeno. Geeti eno nga Father akwasibwa essomero lino teyaliiwo era yagitaddewo. Mujje tubalage essomero Kanaaluzaala. Eno ye geeti tuli mu kuyingira munda w'essomero. Essomero lino tutudde ku bwagaagavu bwa yiika 10. Eno yonna nga bwe mugiraba geeti. Tutambule tubalage essomero lino.
mulabe ensonga enkulu ezittisa omusajja gwe bayita Faaza Ssekabira nti talina musango gwonna. Faaza tayingirangako mu byabufuzi wabula kanaaluzaala bamuyita ssomero. Era bannanga abantu mwenna abakwatibweko ensonga eyo musituke mulwanirire omusajja Faaza. Situsobola kulyamu Faaza Ssekabira lukwe ku birungi byatukoledde ffe ne tumusasuza bukyayi. Abantu bonna abaliraanye ku Faaza abayambye. Kati njagala okubalaga Abajamani ebizimbe bye baalekawo. Era Faaza kiki yasanga ku ssomero naki kyabadde alitaddeko. Geeti eyo nanga bwengibalaze Faaza tiyagisanga ku ssomero. Abadde ayiiye mu mabanja amayitirivu ge yasanga wano. Era n'ayongerako okulaba ng'akulaakulanya essomero lino. Abaana abanaku basomeremu basobole okubeera obulungi. Ekizimbe kino kye mulaba njolekedde kino kyekizimbe Abajamani kye baalekawo nga kiraasi. Kino ekizimbe nga bwe mulaba nkitambula kyekizimbe Abajamani kye baalekawo nga kiraasi. Kino nga bwe mukiraba njagala mbalage tutambule wamu mulabe ensonga yeki kiki ekissa Ssekabira. Tewaliiwo Ssekabira byonna byali yenyigidde muntu simanyi byabufuzi simanyi tuwala tugende. Ekizimbe ekyo kitambula bwe kityo ne kolide eyo nga bwe mugirabiko. Ekizimbe kino kye tuzunuddemu kino kye mulaba kyaliwo bubaawo. Faaza yasanga baateekawo bubaawo omusomero abaana bannasana. Faaza n'anoonya ssente n'asitula ekizimbe kino nga bwe mukiraba. Okuva ku kolide eyo ekizimbe ekyazimbibwa Abajamani kikoma wano. Ezo kiraasi z'Abajamani ze baalekawo. Wano baalekawo bubaawo nga baakubawo obubaawo nga mumusomera abaana abannasale. Faaza yakaleeta ssente okuzijja mu bazungu ababadde batuyambira abaana n'asitula ekizimbe kino nga bwe mukiraba. Kino ekizimbe kye mulaba kinnaweza na mwaka nga kizimbiddwa. Ng'ali mu kusasula amabanja amayitirivu Magulet ge yalekaalidde ku ssomero lino. Essomero so litambula n'endimalayo kuba litudde ku bwagaga mu bwayiika 10. So dikwata ne mulimalayo. Ekizimbe kino Faaza n'akireeta nga bwe mukiraba. Ababuuza ssente ze bawa Faaza ziraga wandowooza muziraga. N'ateekawo n'omubaawo buno. Buno nabwo tibwaliwo. Omubaawo bwa Magi bwali bwakoma wali. Kano mukakoleramu. Akabaawo tikaaliwo kano ke mulaba. Nako Faaza Ssekabira yakataddewo. Ku ssente z'abadde ayiiya ne yeerekereza buli kimu. N'azisabira abaana abanaku basobole okusoma omwana w'omuntu omunaku. Kati akabaawo Faaza yakazimba. Toyireeti y'Abajamani gye baalekawo yeeno. Ngenda kubalaga buli kimu wadde essomero ddene nnyo nyinza obutatambula kulimalayo. Omukyala gwe bayita Magulet bamuwa ssente asibe ekisaakaati okwetoola essomero zino yonna n'alirya. Eno ye toyireeti Abajamani gye baakola ki? Gye baalekawo. Faaza Ssekabira wano yasangawo nsiko. Wano we mulaba sijja kuyingirayo kuba lusuku. N'ateerawo olusuku abaana banaku bafune emmere mu bakola ki? Mwe balya. Njagala mbalage gavumenti ya Uganda situka oveeyo ojja oyingire mu bintu bino. Muto omusajja nga timumutaddeeko musango na gumu kuba talina musango. Olwo olusuku abadde alimiramu emboga ezo ze mulaba doodo nakati ng'ayagala abaana b'abanaku basobole okulya bulungi ku ssomero lye. Alima muwogo n'alabirira abaana. Obusente bwonna bwe bubadde buvaayo ne bwabadde aculupya ng'abujja mu buli nsonda ey'enjawulo abadde abuteeka ku ssomero. Kuba Faaza yasanga wano essomero lino ndowooza nga bali banja ssente eziri mu miliyoni nga 7 omwana ziyeewola kuba amadirisa ago gonna abagateekamu baali babanja mu kiraasi ezo z'embalaze. Entebe ezaalimu zonna nga babanja, abasomesa nga babanja, n'abafumba emmere nga babanja, na buli muntu yenna abasomesa gye baasulanga nga yonna babanja. Amabanja agali ku ssomero kuno nakati gakyaliko ku ssomero lino. Essomero okubalaga kati tugenda ku Kiyungu. Amatooke ndowooza mugalaba olusuku wabadde alutuusizza. Tugenda ku Kiyungu mbalage ekiyungu ky'Abajamani kye baaleka bazimbye. Kuba Abajamani baali bakisa, baali batuzimbidde essomero ly'omwana owa wansi ng'ate balizimbye ku mutindo. Omuwala najja n'adibaga buli kimu n'akidibaga. Kati ekyo kye mulaba awo lyefumbiro ndowooza n'enku muziraba.
yefumbiro ly'abajamani lye baleka bazimbye ku ssomero wano. Yessomero yefumbiro ly'essomero ndowooza muliraba enzimba yaalyo nga yanjawulo nnyo ku bya bulijjo. Tumanyi waggala waggule nti abajamani baali batwagadde lino lye mulaba fumbiro ebyoto asefuliya ezifumba kwa pulifiti zezino ezitava mu byoto. Abasajja baali bakoze ebintu omwana omuwala n'abikakkanako byonna n'abidibaga. Faaza abadde akomyewo okubisitula. Njagala mbabuulire nti Faaza Ssekabira talina musango mu nsonga zino zonna. Mufumbiro ndowooza mbajjeeyo kati njagala mbalage nti Faaza yasanga wano tewali mazzi. Tanka ezo ze mulaba Faaza Ssekabira yazisaka. Essomero libadde lifunye amazzi. Abajamani baali balekako amazzi gano ze mulaba agattaaka naye nga nago gasalibwako nga nago bagasalako. Faaza abadde azimbye ebiyumba by'embuzi okuyigiriza abaana okulunda. Ndowooza mubiraba. Eno yeddoomu ey'abalenzi abajamani gye baleka bazimbidde essomero lino. Abajamani bazimba essomero lino oba oliraba. Eno yeddoomu esuulwamu abaana abalenzi. Tumanyi ntambula nnyo. Abazimbidde abaana abataliko mwasiriza okusulamu. Nabagambye nti essomero litambulako ssomero ddene ddala. Ssomero ddene abasajja baali batugulidde ekifo eky'abaana abanaku basobole okusoma ng'abaana abaabagagga bwe babeera. Eno gye mbatwala ngenda kubalaga eddwaliro lyaffe lye baali batuteereddewo. Eno gye mbatwala. Kaakati bannange olugendo lw'essomero lubadde luwanvu nnyo naye kati mbatwala ku ddoomu y'abaana abawala. Tanka zino ze mulaba zonna nga bwe nzibalaga. Faaza teyasangawo wano tanka n'emu. Zonna wano waliwo tanka bbiri ezaliita mutwalo n'amazzi gaago gayita. Zino ddoomu zonna ze mbalaga mwe musula abaana abawala nga bwe ntambula bweri. Abadde alunda embuzi zino okuyigiriza abaana okulunda nga bwe mukiraba. Ddoomu zino nga bwe mukiraba yonna gye mbatwala baana bawala gye basulayo. Ne tanka endala ziziri eza waggulu okuzibalaga. Ddoomu zino nga bwe nzibalaza okuva eri wammanga ze ddoomu z'abaana abawala okusuwa abaana abawala. Era kati mbatwala ku ttooyi. Kaza ndowooza nabalaza ekyemmanga eri awatandikira nga waliyo ttooyi. Ne mu mayumba muno munda baali bateekamu ttooyi kuba ebintu babizimba nga bya kizungu nnyo. Naye Faaza yajja wano era n'azimbira abaana abawala ettooyi ey'ebweru. Eno gye mulaba gye mbatwalako. Eno ttooyi gye mbatwalako ttooyi y'abaana bawala ey'ebweru. Tiyabisangawo. Abadde atandika okuzimba ekisaakaate ekyo nga bwe mukiraba naye ng'obuyambi bukyali butono kizimbyeko sayidi emu. Eno ttooyi y'abaana bawala. Tanka ziri nga bwe nzibalengezza. Tanka zino taapu ze mulaba abajamani bazirekawo nga bwe mbalaga ziri ezeeri. Kati tanka zino eza waggulu ezo ndowooza muzirengera nga bwe sizituukako. Tanka ezo Faaza yaziteekawo n'ebyo nnaku ezitutte yabizimba. Kati njagala mbazze wano mbannyonnyola olugendo lw'essomero lino kyendimanyiiko na lwaki ndibannyonnyola zino byonna bye mbalage. Essomero lino ddene nnyo oyinza okutambula ebigere ne bigiri naye tubalazeeko y'okusobola okulagi. Y'essomero bayita Apple Primary School lyerissa omusajja gwe bayita Faaza Ssekabira Deus. Essomero lino nga bwe ndibalaze lyali limaze okuwambibwa. Olugendo olwo nga bwe twalubanyumirizza omwana omuwala yafuuka omwana omuwala mu famire. Ekibiina baakimulekera akiddukanye n'akivuluga ng'emboozi ezasoose zonna bwe mwazirabye. Abantu ba famire ne bamuviira mu ssomero ne balimulekera. Essomero ne limulemerera.
n'aliwola mu bamanerenda n'aliwola mu banka ez'enjawulo neyewola ssente ku bantu obuntu kuba wakyaliyo ne gwe bayita Kiganda yaŋŋamba ebiseera ebyo nti abanja miliyoni 10 n'aŋŋamba ntwale ewa Faaza nanga nsasule ne mugaba Faaza ku bizibu by'alina sooka omuleka sse Magi yayita Faaza mu prison gye baali bamusibye n'amusaba n'amwegayirira n'amugamba gwe wasikira taata wange abalala bonna baganda bange banvaamu naye gwe tonvaamu nyamba nsasulira amabanja nve mu kkomera onsasulire n'ennyumba yange bagitwala essomero ndikuteere Faaza nakkiriza olw'okuba munnaddiini nakkiriza okuyamba mwannyina ate nga yamusikira Faaza ne bamukolera endagaano ye ne bbaawe ewa Faaza essomero lino Faaza nadda mu bajamani abaazimba essomero bamugamba nti ffe essomero twalivaako naye bw'oba osobola oddiddukanya liddukanye nabo ne bamusayiningira ne bamugamba ssente situkyazirina baamuwaayo obusente bwali butono nnyo Faaza n'atandika okunoonya abantu abalala abagabi b'obuyambi nga bali mu nsi ya Amerika babadde akwatagana nabo n'abaguze ekintu kino ne bakigula n'atandika okugenda mu Amerika bwano nayo ssente Abamerika bamusondera ssente naye ng'essente zisinga obungi singa ze baamuwanga era ziteeka ku ssomero lyalibadde ly'amaanyi nnyo naye zaasasulanga amabanja amayitirivu ge yasanga kuno omusajja n'atandika okusasula Magi bwe yalaba essomero liweddeyo ssente nga basinga bonna basasudde wasigadde busente ssente n'adduka n'afuna abayaaye ye be yayita abasirikale n'abatwala ewa Saala eyasigala akuuma ettaka lino kuba lino ettaka nabagambye tiyuli ku kyapa lino ettaka lya muyindi omuyindi oyo omukazi yasigala wali kuuma Magi n'agendayo n'amugamba Saala nsayiningira njagala kutunda ssomero lyange n'amugamba nti ngenda kuwa miliyoni 7 bonsayiningira Saala n'amugamba nti ate nga wali wa Faaza naga Faaza simanyi biki byali bingi awo byeyogera Saala yakubira nze kubanga nze nali nafuuka mwannyina wa Faaza era teriyo mwannyina zansingira Ssekabira mu nsi muno nankubira n'angamba maama Saala gamba Faaza Magi ali wano azze musayiningire essomero tulitunda ne mugamba tokigezaako Magi takyalina buyinza ku ssomero eryo ne mugamba omwego bako gendo mugamba agenda kuleetere Faaza mugambe nti gendo ndeetere Faaza Magi yasigala akozesa olukujjukujju ne Saala nga baagala okuyiikiriza Faaza mbwateese essomero balitunde Faaza n'agaana ne bamuddira ne bamugamba nti Faaza jangu tuteese baali bamugyiisizza Faaza n'angamba yambala tugende ewa Saala tuteese ne mugamba tolinnya wa Saala ne mupangira yawe biboze byamugano gende wa Saala bali ne mbakubira essimu ne mbaga nti Faaza afunye olugendo olumuguddeko tagenda kujja mu meeting zammwe bagenda okuddamu okunkubira essimu ekiro saawa nga 4 nga bangamba nti abasajja ali mu kwogera n'omuntu ku ssimu ne mbagamba mulaba akanyambere ke mbadde mugenda okuleeta awo singa Faaza bamuwambidde awo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Faaza naye naddukira mu kooti neekwata Magi ne bamuggalira Magi ne bamuggalira weeks 2 yazimala mu prison ne bamweyimirira ne bamugaana okuddamu okulinnya ku ssomero kuno paka ng'omusango guwedde Magi tiyadda waka kwebaka n'atandika okufumba n'abayaaye bano betuyina mu gavumenti ya president abayaaye abafere paka lwe baakutte Faaza ne bamujwetekako emisango gye bamujwetekako naye nga Ssekabira talina kyamanyi ku bintu byonna bye bamujweteseeko kanaaluzaala w'ebizibu aliwa ali ku ssomero abantu mwenna abaali bayambiddwa ku Faaza Ssekabira muveeyo mwogere Faaza Ssekabira yaani era obusente bwabadde abujja mu bazungu abadde abukozesa atya okuyamba abaana abanaku essomero lino si lya Magi era Magi ne bw'otta Ssekabira tojja kulitwala kuba essomero lino abajamani baalizimbira abaana banaku naffe abaazimbirwa essomero lino tujja kulwana bwezimbirwa okulaba nga tukulemesa okutwala essomero lino lwakuba tusanze abakolawo tuli mu luwummula lino lyeddwaliro abajamani ne baali batadde ku ssomero kuno muliraanye bannange zino tanka z'amazzi nga we muziraba zoze n'embalaga ziri tanka 2 eziri eri emmanju n'embalaga zino tanka Faaza tiyazisangawo oba muntegedde mbalaza ebizimbe 2 okuva ku kiri Kiyungu no ddwaliro emabega ddwaliro eridde omuzaabalenzi kiri Kiyungu zino tanka Faaza yazireeta
mu mabanja amayitirivu genkoze ki gembagambye omusajja ge yasanga ku ssomero kuli ebintu bye mbagamba tibinnasukka myaka 3 nga myaka giringa 3 nga bitandise omusajja asobodde okukoleramu ebintu bino byonna ng'abanja kino luzzi kino kisiraabu kino kyemulaba faaza yali asakidde abaana baffe abanaku ebintu okuva ebweru omuli engoye omuli bulangiti omuli biki nabyo baabiwamba ng'azimbye ekisiraabu kino biwummuzaako konteyina gye baali bamuweereza nga mulimu buli kalonda w'omwana omunaku naye baagiwamba tugenda kubalambuza bannaaye mujje tutambule wamu timujja kukoowa kazi olusuku luli olubadde tutandise okuliibwamu emmere kati luno lwe lusuku olwokubiri oluto faaza lwabadde asitudde ku ssomero kuno ndowooza mululaba ebitooke mubiraba sayidi eno ekyengulu balimirayo muwogo gubaliisa abaana sayidi eno ekyemmanga n'ateekayo olusuku olulala ebintu banendo zange zozaako okubalaga olusuku luno nga bulitambula olusuku luno luto lwakasimbibwa tubadde tulinakuliibwamu wadde tookera litya nga faaza alwana nnyo okulaba ku baana nga tibalya kawunga kokka n'abateerawo pulojekiti zino ze mulaba sayidi ey'ekyengulu mbagambye asimbayo muwogo sayidi ey'ekyemmanga asimbayo olusuku kati eno gye mbatwala yewali ennyumba z'abasomesa wetutuuse faaza abadde yateekawo olusuku lulwo abasomesa basobola okulya ki okulya emmere kati zino ennyumba z'abasomesa zino muziraba faaza yaziteekawo ng'abasomesa gye yasanga magi abasuza nga yonna babanja n'addaabiriza ennyumba zino nga bwe muziraba ku sente obw'okuwammanta obuwammanta kuba kyembagamba nti faaza yaddamu kufuna sente z'abajamani abajamani ebintu bwe byetabula tebaddamu kuleeta sente faaza n'akola ebintu bino byonna nga bwe mubirabye nga sente awammanta nki mpammanta lino lyessomero erimussa tewaliyo nsonga ndala yonna gye bavunaana faaza sekabiri kale ndowooza mbeetooloozezza ne mbatuusa ku nkomekerero y'essomero lino sayidi eno essomero lino likoma wano ku lukoni luno nga bwe mululaba kati bannange okumanya abajamani baali batwagadde abaddugavu era bannaaye baddugavu baneekambalaga ekintu kyali kyaffe si kya faaza sekabira si kyabajamani baali bakikoledde ffe abantu ba wansi ebyo ebiyumba bye mulaba ebyo baali babizimbye kulundiramu nkoko abaana basobole okugyanga ku magi pulojekiti omuwala n'agisuula n'aleka nga egudde ey'enkoko ebiyumba by'enkoko ndowooza mubirabye kati kambambuse mbatwale ku ddoomu z'abaana abawala pulojekiti y'enkoko ndowooza mukirabye